Nkulamusizaako mukadde wange wonna wooli ne nkwebaza emirimu gy'okola webale nnyo webalire ddala. Nze Julius Katongole mu Miransanafu. Drone yonna erina amawulire kugamba nti ennamba ya Miransanafu eri 0702 22 27 58 0702 22 27 58. Nja kusaba sharinga message ey'olwaleero tegenda beera ya muzannyo. Ey'olwaleero tegenda beera ya muzannyo. Tegenda kubeera mu kusaaga era omutima omunafu nja kugamba gyesonyiwe kubanga bino si bya katemba, si muzannyo, si Luganda, si ki egenda kubeera nzibu. Gwe kyolina okukola kwe kulaba ng'otambuza message mukwano gwange mbeere nga ntambula nanteza Dolini Amanda Kamere mbalabye mutuuse musharinge message abasajja page bagikwatamu era eri ku restrictions ne message ino tambula bino tebiri mu katemba tebiri mu muzannyo. Miransanafu olwaye nyambadde y'amaje. Miransanafu olwaleero nyambadde y'amaje. Sheyalinga message tegenda kusaaga Betty Sonko ono gwe bayita Miransanafu oligino tegenda kubeera mu muzannyo era nkugamba tambuza message etuuke ku nsonga enkulu ezindeese. Ntandise etya nga tutunuulira gye tuva we tuli ne gye tulaga ne baganda baffe abafiiridde mu struggle abali mu makomera abalema abaana be mwalaba e Nairobi n'abaana bonna abatakyayina mirimo ne bannayuganda abeefiirizza ensimbi zaabwe okulaba nti balwanirira ensi eno. Bamumiransanafu twajja mu lutabaalo luno ng'abalanzi abatanoonya nsimbi, abatanoonya kwekkiriranya wabula okuyimirira ku nsonga ez'enjawulo. Katonda bwe yatuwa ekirabo kya Robert Kyagulanyi Ssentamu ettaala y'oku nsi era engabo y'enkyukakyuka, bangi temwategeera lwaki yajja era bangi temwategeera lwaki Katonda yalekawo abantu b'amasuuti n'alekawo bamusiba mataayi n'ajjayo oli eyali mu bantu from the ghetto n'amuleeta wano. Olwaleero baganda bange ebigambo bye ngenda okwogera mbyogeranga mu Miransanafu era message eno erijjukirwa nti omusajja yabyogera nga bwe nzize njogera ebimu ne mubiraba ne bituukirira ne bye mbabuulidde ebigenda mu maaso. Kati olwaleero nno ye vidiyo egenda osooka okukaabya ensi era ow'omutima omunafu va ku vidiyo owulirize bulungi. Ntandise ntya mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa Uganda, Katonda akuume era Katonda akwongera amagezi, Katonda akuwonye bannakigwanyizi n'abalabe abaagala okukulabisa eri amaaso g'abantu nga Yoweri Kaguta Museveni n'akabinja ke be babali emabega. Wuliriza Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, Leader of Opposition, njagala otule ku vidiyo eno ey'olwaleero era owulirize bulungi. Nja mutagingira Secretary General National Platform omukulu David Lewis Rubongoya, mutagingira abaka wa Parliament, family ya Ssegirinya Byongedde ne tiimu yonna ekola ku Ssegirinya fans page, Honorable Sewanyana ne tiimu ye yonna mubataginge bajje wano era muntagingire bafutu soldiers bonna. Nkiddamu mange Getuda namwebe mu lubutole namalamu emyezi 5 ekyo nabagamba era ine ensonga lwaki yantuma mu Miransanafu. Mu kaseera kano gw'omutima omuyabayaba va ku vidiyo ogenda kutya. Ntandise etya mu kaseera kano mpulira ababalukanga ebiberenge, mpulira mukulu Mpuuga abalukanga ebiberenge n'abalala mubalukanga ebiberenge ba Bedi Bwanika, mutandise okusesema nga musesemera bannayuganda bye mwalya era nabagamba nti ebigambo bye tugenda okwogera tetugenda kutaliza muntu ku kitiibwa kye. Zino ensonga z'abannayuganda. Vidiyo entuufu etandise etya nja kusooka mutagingire ne Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga
Oweekitiibwa Mathias Mpuuga otandise okubalukanga ekiberenge, otandise okwogera mu mbeera ey'ekito gye sitategeera era nga nakwogerako dda kikafuuwe nti ŋŋenda kusirika ku nsonga ezimu gy'olaga mmanyiyo era n'ebyoyogera. Wuliriza omukulu ono ebigambo bye yayogedde ate njabye abantu abamu mugenda kutya. Wulira. Enfunda nnyingi abavubuka bazibalabikira ku mitimbagano nga okutyoboola abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo era abamu tebasosola bantu bava mu bibiina bye bawagira n'abali mu bibiina bivuganya nabyo wabula bambalira buli gwe basanze awatali kumuttira ku liiso. Akuli oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Mathias Mpuuga era nga ye mumyuka w'omukulembeze w'ekibiina ki NUP mu Buganda agamba nti abavubuka abali mabega w'ebikolwa bino basaana okweddako kubanga okuvoola abantu omuli n'abakulembeze kye kimu ku bigenda okubazza emabega. Bwe muba mwagala tukyuse eggwanga lino tetulina kuteekawo kifaananyi kyabo bwe twagala okuggyawo abawonoonye eggwanga lino. Tulina okuvayo n'ekifaananyi eky'abantu abeerufu, abantu abategeera ensonga era abaawula ensonga ku busonga. Nze ng'omukulembeze wammwe ndi binsanga wano nfuna amawulire agaffe ebule n'ebweya. Ntegera n'okutegeera nti naddibanga yabiise egina ebyayatise nabyo nago ngafuna ne mmanya nti eyo tuliwonye. Mpuuga agamba nti bannakibiina ki NUP tebasaanya kuwugulwa kuva ku mulamwa gwe baliko ogw'okuleeta enkyukakyuka mu byobufuzi by'eggwanga era abalabudde okwegendereza abantu abaagala okwawulayawula mu kibiina. Abantu mu Buganda muyina okutandika okuwuliriza obukulembeze. Wano osanga omuntu mu Buganda ng'akutte akasimu awakatikkira amagezi, Katikkiro twala kabaka mu ddwaliro. Anyabuzaala gwe wakatikkira amagezi twala kabaka mu ddwaliro. Waliwo yansanga n'angamba ne mugamba naye nga bwe nkulabye weetaaga okutwala mu ddwaliro olina omuyitizimu ku mutwe ate mu bwangu ddala. Gwe ng'amagezi wagajjeewa ggwe ali ekyanki mu mumwanyi nti batwale kabaka mu ddwaliro. Nga gwe abafunye ng'abali mu lubiri tewalyagalina nga wali wali e Kalungu mu nfuufu omulina obuvunza gwe wakatikkira amagezi atwale kabaka mu ddwaliro obuvubuka mumwagala kubeera buti. Mpuuga abadde kancumu mu Kalungu mu kwabya olumbe olw'omugenzi Edward Ssettaala ng'ono ejjajja w'omubaka omukyala owa Masaka City Juliet Nakabuye. Vidiyo entuufu ketandike oyogedde ku nsonga za kabaka n'endala. Mukama wange Mpuuga nga bwe mwasirika ku nsonga za kabaka era musirikire ddala. Nga bwe wasirika Mpuuga kati ntandise. Ekisookera ddala ekyenyinyala bwe kyatuula awatukuvu ensi yatabuka. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga obadde mu paalamenti era waliko emmengo. Njagala ombuulire ku bigambo bino wammanga. Obwakabaka bwa Buganda butambulidde mu biti bitaano: lwe lulimi, obuwangwa, ennono, obulombolombo n'empisa. Era essence ezimbye obwakabaka bwa Buganda etunuuliddwa nga Ssaabasajja Kabaka y'empologoma enkulu. Yoweri Kaguta Museveni azze avoola kabaka n'agamba the palace of Mutebi, I will crush those who call themselves that they are Baganda. Era n'atondawo ebintu nga Saabanyala, Saabaluuli, Kaamuswaga, byonna nga mubitunuulira Kyamuli nga Ssemwandu atunuulidde ensonga zino. Kati njagala Mpuuga olwaleero ne bye mwakoze na byonna ensi ebategeere. Nze mumiransana mukulu Mathias Mpuuga nga tonnaba oba nga tonnakulembeza birowoozo byo mu revolution eno, bwe munaakwata eggwanga mbalaba nga ba youth abaali ku mulembe gw'Obote. Buli akyawa oba buli eyaliwo ku mulembe gw'Obote ba youth abo nga buli akwata emmundu alaba nti obuyinza abuyina.
abakulembeze nga Mpuuga muyina kyemubulamu era kanti bategeeze bwe tuyisaawo amawulire ag'amagezi n'alirindiridde mmwe okwesengejja ne mutunuulira ensobi zammwe ze muli mu kukola era ze mwakola edda. Bayibuli egamba muli balabira ku bikolwa byabwe. Eggwanga ani yaligula ku ffe ffenna era nti yalina oddirwanirira era yalina okkulembera. Tewali munyarwanda yenna ali mu gavumenti akuwa ssente n'atakutaapinga Mathias Mpuuga. Tewali munyarwanda akugula n'atakuswaza. Ne bw'agamba nti akubye essimu era akulikoodinga. Ebigambo ebyakyana ekito Mpuuga bye wayogedde. Genda osome ekitabo kya Samwiri. Fuuka ejjinja ery'omuwendo emyaka gy'olina ku nsi. Bangi mwasasulwa oba bangi basasula abavubuka bannumbe mbundi mugule. Mbategeeza nze sajja kunyiga ntongooli nti bwe mba nkuba ettonizi zirina be zirina okunyumirwa. Mpa birowoozo nga Kristo kye yagamba Pawulo nti gwe babuulirire, akkiriza akkirize, agaanye agaanye. Bwe babuzibe bw'amaaso na butategeera obwe bwolekedde. Sina gwe najja kusaba kalulu era sina gwe nsaba nti ajja kuntiikinga. Mathias Mpuuga n'ebirerya ebiri eyo ebirowooza nti bigenda kututegeerera ku nsonga za Buganda ne ku nsonga za Uganda mulimba. Wuliriza bulungi, nze saanoonya buganzi obwo mu butwale era mu kaseera kano tulaba bulungi gye mulaga. Musirise nga batwala ebintu bya Buganda ne Uganda ng'ettaka, ensi ebbibwa ebyayo, temuyina kye munyega. Waliwo ababalimba emisana bannayuganda. Tugenda kuba ne pulaani A, tugenda kuba ne pulaani B, tugenda kuba ne pulaani C, tugenda kuba ne pulaani F. Muddeyo nga ku namba puleeti z'emmotoka nga pulaani temuziina, wabula nga muli mu kwebuza bwongo na kunoonya buzindaalo ku CBS ne ku BBS nga mwe mugaggawala nga bannayuganda bwe babonaabona. Njagala mumpulirize bulungi kubanga wano tewakyaliwo okusaaga. Mukulu Mathias Mpuuga, ebigambo bino njagala obiwulirize bulungi era missoni zonna ze muteekateeka ogenda kwewuunya. Mathias Mpuuga, bino badde obimanyi, nsaba pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu atule ku vidiyo eno. Mukama wange Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu, nkusaasidde nnyo. Bino byateeseddwa era bigenda kukolebwa. Ekisookera ddala, omukulu ono ebigambo byafubutuka ebyekigwagwa ebyekijega temulowooza lwaki abyogera kati. Mathias Mpuuga ne ttiimu yo bangi baali baabatya, ffe bamira nsanafu ne tubaabya. Kati na bino njagala mubiwulirize era bigenda kubaawo. Waliwo ekiwayi ekirala, kino kituula ku Mabirizi Complex mu jimu emu. Kirina abavubuka 8 nga kino kigamba singa Bobi Wine avaawo mukama waabwe yaddawo. I repeat, waliwo ekiwayi kiri mu Nuupu. Ekiwayi kino kisinkanira mu jimu eri ku Mabirizi Complex waggulu. Ku Mabirizi Complex waggulu. Era bano beewadda n'olukiiko nti mmwe mukyuse buli gwe mulaba singa Kyagulanyi avaawo. Lwaki mwagala Kyagulanyi aveewo? Era lwaki mukiteeka mu mentalite yammwe? Singa Bobi Wine avaawo mukama waabwe yaddawo. Bano baateesezza okutambula Uganda nga beefuula abagaba kalendaazi naye nga bawandiika abantu ab'enjawulo.
era mbataddeko Aleese George, mbataddeko amaaso ekigenderwa kyammwe kiri luddawa. Abantu bano abatuula ku mabirizi naboogerako meeting gye baakuba Kamoocha Center, era ng'abantu bano bapulaaninze embeera yonna nga nabo weebali ekyekiwayiwa ekiri. Waliwo olukwe olugenda mu maaso mu lukiiko olwatuula ejjinja, ng'akalulu kaakaggwa waliwo olukiiko olwatuula ejjinja. Olukiiko luno bayita abaka ba paalamenti n'abakulembeze abalala. Mu lukiiko luno ne basaba nti olukiiko balonda abantu bana okukyusa ssemateeka owa National Unity Platform era okumutereeza. Ku lukiiko luno kwaliko Honorable Medard Sseggona, Honorable Betty Nambooze Bakireke, Honorable Mathias Mpuuga n'abalala. Waliwo akawaayiro bubiri bwe mwakukusa, era ng'obuwaayiro buno njagala muwulirize bulungi okumanya kiki kye mwagala okukola era mwagala kikola kitya. Omutima omunafu giveeko. Obukiiko buno baatuula wansi ne bagamba kye tulina okukola. Bano abasajja bagezi, bamanyi engeri gye baakuba mawu omusuula mu ttaka, era bamanyi buli geemu zonna engeri ekibiina bwe kisuulibwa. Tebabalimba nti Abedi Bwanika byayogera si mutume. Abedi Bwanika mutume agenda kusooka n'ababaka be mubadde mukkiririzaamu nga bashami mu malende, bamuwada nku nnyingi, abasiiga ekifaananyi. Zino entalo ze mulaba, mugenda kulaba ebintu ng'ebyali mu DP nga bisse mu nuupu, era byatandise. Mpuuga abadde yasirika nga tayogera, essaawa zino amaanyi agajjawa. Leeta nkulage. Mathias Mpuuga, akawaayiro ke mwateeka mu ssemateeka era agenda okuzannyibwa. Akawaayiro ke mwateeka mu ssemateeka nti singa mu ssemateeka mwagaba ababaka ba paalamenti balina okubeera dayirekiti nga batuula ku NEC. Era ekyokubiri, singa omukulembeze badelegates, ekitundu ky'abadelegates kisalawo ne kigamba nti ono tajja kwesimbawo olw'ensonga zino bwe ziti, akawaayiro ako kagenda ne kakkirizibwa. Era ababaka paalamenti essaawa zino bwe mwatudde mu miitingisi zammwe, abamu mwabagambye ne bagaa tebagenda kuddamu kwambala red. Tebagenda kuddamu kwambala red. Baabano olwaleero ono mumulabye, ono abaddeeyo ayambadde ziguliini ze, bazzeeyo mu ziguliini. Baabano kankulage, droni zange zabaleese dda, mwabiteeseza ne bemwate. Baabano essaawa zino bazzeeyo mu guliini zaabwe, guliini ze bambala. Kankulage, mugenda kutya ensi. Omulaba, baabo bazzeeyo dda mu ziguliini zaabwe ze bambala. Njagala olabye. Era nga lwaki kino kipulaaninge era kyakoleddwa. Wuliriza ogenda kwewuunya ensi. Omukyala Betty Nambooze Bakireke, njagala ojje ku vidiyo eno. Nambooze, bino tetuli mu katemba. Abanoonya obuganzi wa Nambooze ze siriimu. Nambooze namwogerako dda. Nambooze yewakanye n'agamba tagendangako Anita Amongi era tamusabanga ssente. Nambooze, Betty Nambooze, oli mukwano gwange n'ebino si bya mikwano. Betty Nambooze Bakireke, maama nkuwa ekitiibwa era nkwagala. Kaseera kakwerongoosa mitima gyammwe. Bano abakulu abali mu tuyita ebiyenje, abali mu kutuyita emmamba, babadde balwanye Museveni obuvubuka bwabwe bwonna nga Museveni tagenda, ng'ebiyenje tetunnazibuka. Era njagala owulire Mathias Mpuuga bwe yayogedde, owulire bwe bavuma. Essaawa zino avuma ye deputy president, ulya bwe yayogedde Kalungu. Abantu mu Buganda muyina okutandika okuwuliriza obukulembeze. Wano
Katikkiro amagezi Katikkiro twala kabaka mu ddwaliro ani akuzaala gwe Katikkiro amagezi twala kabaka mu ddwaliro waliwo yansanga n'angamba ne mugamba naye nga bwe nkulabye weetaaga okutwala mu ddwaliro olina omukizibu ku mutwe ate mu bwangu ddala gwe ng'amagezi wagajjeewa ggwe ali ekyanju mu mumwanyi tibatwale kabaka mu ddwaliro nga kuba bafunye ng'abali mu lubiri tewali agalina nga wali waleeka lungu mu nfuufu obulina obuvunza wowe Katikkiro amagezi atwale kabaka mu ddwaliro bavubuka mu magala kwera muki owulidde ali mu nfuufu envunza ali mu nfuufu mu nvunza mukyala Nambooze nkimanyi ne ttiimu zammwe era nja President Kyagulanyi na Kano okatunuulire bagenda kwerwana akabinja ka Suubi era bwe batuula balina meeting gye baatuddemu ne bagamba nti essaawa zino singa bajjako Mpuuga amannya gano ge bayogedde era abamu bagenda kwefuula mu nnaku ntono befuula abakuba Mpuuga naye kiseetinge ku babaka bano Muhammad Muwanga Kivumbi, Elias Lukwago, Medadi Sseggona, Mathias Mpuuga Nsamba, Ssemujju Nganda, abo tebasobola kwerumba bali ekiwaye eki kimu. Era ogenda kuwulira abaka bamu nga bagamba lwaki towa Muwanga Kivumbi ffe tetunoonya bwa leader of opposition ne Mpuuga oli waddembe osigala ku kifo kyo n'okola by'okoze ffe tenoonya obukulembeze bw'eggwanga. Akawaayiro akalala njagala owulirize bulungi. Mukama wange President Kyagulanyi waliwo meeting eyayitiddwa ku Malyafulo e Masaka era nga meeting eno abanuupu bonna essaawa 8 olwaleero bagenda kusisinkana ku Malyafulo e Masaka. Bano bateeseteese maaso awo okuyita amawulire befuule nti bagenda kukuweereza message egamba nti muve ku Weekitiibwa Mpuuga. Era mwalaba omukulu Bekabyayi ne ttiimu nga boogera ebintu bino eby'obusiru era eby'obugwagwa. Mu kaseera kano waliwo abatandise era nga mugenda kubalaba mu meeting eno ebyasaliddwawo nga bagenda bikola. Njagala okubategeeza bannayuganda mwenna gye muli amaaso gammwe okubeera sober and vigilant. Essaawa zino obukiiko obusinga era Mathias Mpuuga yatandise otambula. Mwamulabye Mubende Mpuuga ebbanga lyomaze nga obadde totambulanga kuzimba structures era nga obadde totambulanga kugenda ku mikolo egimu egizimba structures muno okuva lwafuna ekifo ng'obeera wa Mongi obeera eyo mu paalamenti era ne tukubuuza by'oteesa mu paalamenti obiripresent obiwaawa lipooti oziwaawa. Kyagulanyi wali omuwadde ku lipooti ezo. Baategedde nti Secretary General n'abakulembeze ab'Emubende babadde balina meeting gye bayise. Mpuuga yabadde agenze mu bitundu eby'Emityana. Mu bitundu eby'Emityana gye yabadde agenze bamutegeeza nti ajja n'asisinkana abakulembeze beeyo era ssente zigabibwa. Era obukiiko obw'enjawulo naddala wano mu Buganda bwetaaga kukyusibwa bunnambiro. I repeat. Obukiiko mu districts nga zino bwetaaga kukyusa. Abaka parliament abasinga bali kati bayinamu kiri. Era ogenda kwewuunya ebigambo bye boogera. Bangi bagenda kwettiranira zi radio batandika okulaga nti nuupu erimu abayaaye, nuupu erimu abatagambwako, naye nga abakulembeze bye bivaamu. Wuliriza bulungi. Exospy. Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda waliwo abatandise okusesemera oba okusesema ebigambo nga babiddiza Obuganda naye ng'Obuganda bwe bwabalera. Mpuuga ebigambo byo biri reflected eri Museveni akutta obuyinza eyawadde bano amakubo okwogera byonna bye boogera. Mbalabula si kubeegayirira era sijja kufukaamirira mu maaso gammwe. Ono Museveni yayinza okusembayo Museveni eggwanga Buganda okumanyiiribwa mu lwatu. Njagala owulirize bulungi wano wendaga
ogenda kutyesi era ogenda kwewuunya. Njagala owulirize kino mugenda kyewuunya naye ntandise bwe nti ntandikirewa nja mubaka Mamadi Ssegirinya ne Alani Ssewanyana mujje ku vidiyo eno ne famire zammwe. Mamadi Ssegirinya nkulamusizaako ne Alani Ssewanyana. Ssegirinya oli mukwano gwange, Ssegirinya oli mukwano gwange okimanyi, ne Alani muli bakwano bange. Nja message eno mugifune bulungi, mugitegeere, mugimanye. Uliriza bulungi. Mukulu Ssegirinya Muhammadi ne Alani Ssewanyana message eno agenda gibagamba yenze mu miransanafu. Era njagala muwulirize ebigambo bino. Ssegirinya Muhammadi, nsaba n'abaana abali ku ttiimu ya Ssegirinya nammwe mujje. Buluwa lindako. Ssegirinya Muhammadi nkulamusizaako ne Alani Ssewanyana. Mbakulisaayo mukomera gye mwava. Era mukulu Ssegirinya nkimanyi ebbanga ly'ofunye ne Alani Ssewanyana nga mwakava mukomera. Mutunuulidde embeera yonna nga bwe yali. Ne mulaba bulungi engeri ebyaliwo n'ebigenda maaso. Ssegirinya kino ngenda kikubuulira. Era mbabuulira ebintu byonna munansonyiwa. Ssegirinya Muhammadi ne Alani Ssewanyana. Mpulira ndi munyiivu eri mmwe. Era ndi munyiivu kubanga nze omu ku bantu abalwaniridde Muhammadi Ssegirinya nga simiisinze kooti n'emu. Okujjako eno gye babadde bantegeddemu. Nenzija wano ku mukutu ku data owange mu miransanafu ne mbalwanirira. Nenkola buli kimu ekisobose ku mutima gwange. Naye nze muli baddembe obutakola kyonna kye mukoze. Naye ekisinza okunnuma kyewuunyisa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tannabalabako. Ssegirinya Bobi Wine n'okumukubira essimu tekisoboka. Alani bino bintu mubijjemu okusaaga. Mubijjemu okusaaga, mubijjemu omuzannyo. Ssegirinya Bobi Wine ye mukulembeze waffe nga bwe wakyogeranga nga tonnasibibwa. Kyannewuunyisizza okulaba nga Erias Lukwago agamba ye mumukubira essimu. Mukama wange President Kyagulanyi, Ssegirinya kankunyumize kino, nga bakakwata ebigambo byali bingi nnyo. Abantu bye baayogera n'Honorable Ssewanyana bye baaboogerako. Bobi Wine yasituka n'ayimirira n'ajja n'akukyalira. Bwe yakukyalira ebigambo ne bisirika, ebintu ne bibeera nnomo. Kyagulanyi agenze emirundi emeka ekigo? Si mingi, tekibaddeewo. Era kyakubiri, Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Nuupu bwe baba abeesiga ne babakwasa kaadi ng'ababaka ba paalamenti, mu kaseera kano kiki ekiganye? Bobi Wine tagenda banoonya, era ekyo sisobola kimukkiriza mulundi nagumu. Kiruma ebigambo byonna ebiva mu bantu. They are disappointed. Bwe kiba abantu abamu mbagamba ebigambo bino, nze Katongole nze njogera mazima, ne bw'oba mukwano gwange ensobi yakoleddwa Ssegirinya mukkirize. Muhammadi Ssegirinya President waffe amaanyi gaataddemu. Kati owulya bipropaganda ebitambula. Bobi Wine abanoonye. Mumanyi kyekitegeeza omusajja oyo nga yabeekwese? Omanyi kyekitegeeza? Bobi Wine n'atuuka okujja mu ddwaliro Ssewanyana nga bakuleese, n'atuuka eri Lukwago ye n'akulaba.
Bobi natamulaba. You respect our president. Chamugamba mu bifo gye muli. Owekitiibwa president bw'aba yasobola okujja mu kkomera n'abalaba kati kisoboka. Yabakoze eki? Talina musango. Era ekyo nkyogera mu lwatu. President waffe tasobya. Muhammad Ssegirinya. Muganda wange akabonda akali mu kuvuga kakuvuga kakuzza musaabala. Kakuzza kigo. Eriiso lye Kyagulanye. Muve mu muzannyo. Okuteekayo ebifaananyi bya Bobi Wine ebikadde. Bannayuganda si kye baagala. Ono ye president waffe. Amala emyezi 2 nga tabalaba. Amala emyezi mwe byemuza politics mpozi nga muwamusibudde. Nze mumiraasa nafundi mukwano gwa Ssegirinya siwanyana muli bakwano bange. Naye kyewunyisa. Bino biswaza n'okudifendinga. Zisobola kudifendinga bulimba. Mumiraasa nafu. Sisobola kudifendinga bulimba. Ebigambo bitingana bingi. Nemwe bwe mubiwulira. Gwe Munnayuganda ali eyo Bobi Wine abeera atya? Message gye yawandika sinnalaba babaka abafamire. Simu abatwala Ssegirinya mu parliament. Maanyi ga musajja ge yakolerako sacrifice. Robert Kyagulanye Sentamu. N'essaawa zino muli mu political bulingi. Ababaka tebamanyi oba abantu gye bali. Ebiboozi mbwate omubaka aliwo. Kati kiki kye tuli mu kukola? Bino biri mu kuba nuupu. Ekibiina waliwo akabonda akagalo kisuula. Ffe abamu tetwasuukira mu nuupu tetugenda kukkiriza kibiina kyaffe kigwe. Banammwe abali eyo abavugisa aba Ssegirinya ensobi. President waffe mu muzalawa. Gwomanyi singa bateekawo brigade ne bagala temugenda kudda mulaba. Nemwe temumanyi Bobi Wine musajja alina amaanyi. Omusajja alina amaanyi Ssegirinya. Njagala kugamba emboozi eyaliwo twagirwana bakatongole nga bakutte ne Ssewanyana ne bisooka ne bitutabukako naffe. Naye omusajja Kyagulanye n'agamba bamwogedde mwogere kangende ndabe Ssegirinya n'ateekawo n'ezipost. Essaawa zino mpulya balukwago be bakulaba. Nawulidde ebiboozi mbu oli ku Serena. Ebyo nammwe ababireese okubeerawo. Era mmwe abali mu kwesuula. Mbagamba ebigambo bino nze mumiraasa nafu. Mu kaseera kano Bannayuganda baagala change. Ne bw'oba olina amayinja ameka. Ne bw'oba okola ki oba oli wa bitiibwa bimeka. Bannayuganda banyiivu. Bangi muli mu kubolooga. Omusajja president Kyagulanye yabadde Busoga. N'agenda Hoima yali mu kudduukirira. Leader of opposition yali ayogera Ludicha. Ayogera bitatugattako. Ali mu kubalukanga mberenge. Niwe buza bana abasajja ebigambo eby'ekijega eby'ekitobye boogera tubakolere ki? Essaawa zino omukulembeze bakuwa ekitiibwa ku ekyo ky'otaddewo. Ne muli mu kwebuusa magezi. Muli mu kwogera ba MP bigambo bya busiru. Bannayuganda abaana bali mu kufiira Saudi Arabia. Ne mulooza tetutegeera. Kati wuliriza kanzijogera ensonga zino. Omutima omunafu giveeko. Omutima omunafu gyesonyo kubanga tegenda kuba nnyangu. Ntandise ntya. Njagala omubaka Shamimu Malende ojje ku video eno. Shamimu Malende ojje ku video eno mumutaginge. Mutagingire Secretary General David Lewis Rubongoya. Eno bagenda kugiyita namwatulira. Omutima omunafu gikole ki? Giveeko. Wuliriza bulungi. Mukamange Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala muwulirize message eno era kino kyakolebwa ennaku z'omwezi zengendo bagamba ne date n'abakirimu era lwaki bakikola ogenda kutyesa.
kati sawa yakuba uliriza sikyalina musannyo exospy kyekigwe mulamu omukulu exospy kati omutima omunafuuliriza bayibuli egamba anabeeranga ow'oluvannyuma alifuulibwa ow'olubereberye. Mwenna bannayuganda mukimanyi okufuga kwa Museveni kibadde kikolimo gye tuli ng'Abaganda ne bannayuganda. Akabondo ka Mathias Mpuuga ebyo byoya byanswa era mu mwesonyo temuddamu mwogerako. Muleke ayogere byayogera kubanga ye nga ye ne mu bwongo bwe nja mugamba ebigambo bino. Tuuka nga tolina kabangalizo oyingire oyimirire e Masaka kifo kye kirimu abantu abangi mu nnyendo. Olaba alwana akugoberera. Katonda alonda era agaba amasannyalaze. Nkimanyi bangi muteekateeka okwekutula ku nupu. Si kibi mugende. Bino Kyagulanyi ayimiridde ku mazima. Bangi tulina recordings zammwe owekitibwa Bobi Wine bwe yajja mu parliament nga mwagala kutula eddiru n'agaana. Nga mwagala abeere nga mmwe bye mukola n'agaana. Nkimanyi bulungi owekitibwa Katikkiro wa Buganda ne abakulu abamu mulina ekibiina ky'ebyobufuzi kye mwawandiisa era ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekyo kiyitibwa National Leaders Forum. National Leaders Forum mwesitula ne mugenda owekitiibwa Daniel ne mugenda owekitiibwa Mulwannyammuli Ssemwogerere n'akigoba n'abagamba nze sibiriimu bye mwakola mu kabondo ka Suubi nze nabiraba. Era abakulu bano besitula gye muvuddeko nabyogera ne bagenda ku lusozi olumu nga basaba obuyinza. Ku lusozi lwe bagendako ne bafukamira ne bawaayo ebisolo eby'enjawulo okulaba nga basaba obuyinza mbubawe era bafune amaanyi agalinga aga Kyagulanyi. Era bano ne bagamba omusajja alina amaanyi bye mwalaba gye buvuddeko bwe bagenda e Mengo ne baagala okulaba nti banafuya President Kyagulanyi naye nga tubalaba. Katuwuliriza. Drone ina amawulire ennamba ya Mirasanafu 0702 22758 0702 22758 Sala Beki kutumiddeko. Wuliriza. Amannya gano ekibiina kino kyawandiisibwa kibayita National Leaders Forum. Era nga National Leaders Forum abantu bano wammanga baatuula mu meeting ne beewa obuyinza era kyankukutu. Era nga meeting zino zituula okuli omukulu Mathias Mpuuga Nsamba, okuli omukulu uliriza bulungi ogenda kutya omukyala gwe bayita Namugga Goreti naye kwali, kuliko omukulu gwe bayita Kasibante Moses kwali, Sempala Kigozi Sajja ly'Abende kwali, Imaamu Makumbi ye wa Western kwali, kuliko omukulu gwe bayita Sulaiman Kidandala kwali, kuliko n'abakulu bano wammanga era nga mu kaseera kano abo bakiyita mu lujja. President waabwe balina ba president babiri kwe bagenda okulonda. Basuubira mu bbanga eritali lya wala nnyo owekitiibwa Katikkiro ayinza okuwummuzibwa. Era nga mu ekyo mu kuwummuzibwa okwo balaba ekibiina kyabwe kiba kisobola okutandika. Baatuula mu meeting ne basaba Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ne bamugamba singa tuba tuguddewo ekibiina kyaffe onaatuwa ababaka. Era structures ezizimbiddwa nyingi ziri penetrated n'akabondo ako. Okubba akalulu okuyisa ababaka baabwe ekyo kigenda kukolebwa. Era bagambe nti ababaka be bazzeeyo naddala mu bitundu ebya Buganda. Muganda kwewuunya mu mwaka ogwa 2025 akabondo ak'enjawulo kagenda tuula. Mujjukira bulungi omukulu Mathias Mpuuga bwe yayita bannamawulire n'abaliisa ekyemisana n'abawa. Era baba basoma amawulire mwegendereza emikolo gyonna owekitiibwa President gy'abeerako Mpuuga gwe basoosa. Era Mpuuga waliwo ebigambo ebyayitidde ng'ali ku CBS era ng'essaawa zino anoonya engeri gy'abijjayo banne bamugamba wawemuse. Weekubye amanda mu mbugo. Wayogedde ebyekito, ebyekijega.
wayogedde ebyekirerya byebitya mistake gye yakoze najja emirundi 3 ng'agamba honorable Kyagulanyi message eno yabadde agisindikira Kyagulanyi Robert Senta president wa Uganda era bino byonna byayogera nti discipline eve waggulu paka wansi waliwo abalina okukkiriza okulemberwa ku ddiiru ki gwe wasomera mu ssomero kyayagala tukulembera era ebbanga ly'obadde Mathias Mpuuga Museveni agenze oba mwaba badde bagaggawala muleme kwogera bya kigwagwa muleme bakuyita batya kwebajjagala nga mumaze okulya tetugenda kubakkiriza kwogera bya kyana kito mwe muli eri mujje mutusesemere ebigambo bye mwogera olulimi lwe wakozesezza naffe lwe tugenda okukozesa sigenda kusiiga kazigo nga gwe essaawa zino weefudde ebbereege olina BBS baagikuwadde otambula nayo ne CBS okulaba nga ezo zigenda mu Buganda musiiga mulaga nti abakulembeze ba Nuupu n'abavubuka ba Nuupu boogera ebyekigwagwa era ebyekisiru Mathias Mpuuga kankulageko kubanga olowooza byakusaaga njagala otunule bulungi mukulu Mpuuga ne ttiimu yo ombuulire Mpuuga wano olaba bulungi wali oteeka kimuli ku Franka Senteza n'ababaka abamu era njankulage ono omu ku kiyenje ekyafa nga bwe watuyise omulaba awo president yali ajjawo okutta Franka Senteza president yali ava Masaka Mpuuga president yali avaawa Masaka njakulaga okutta Franka Senteza president yali ava Masaka banoonyeza kalulu era essaawa zino boli mu kuyita ebiyenje mama Franka Senteza yazze asoma busomesa evira Maria naye ngamba kuba Franka ava mu Nnyendo Mukungwe mbuulira oba ali okutteyo empeke y'ekinusu n'ogamba kogiwe Namirembe Irene sister Franka Senteza agenda asome oba ku mwana ali ebukalasa tokikolangako emirimu mugiwadde baganda bamwe bakagumba be bali mu kweyagalawo mu parliament n'ofuna abavubuka be wajja ku CBS n'abalala be bali ku parliament abatabadde mu struggle Franka ne famire ye maama we atuuka atyo kaabasukaali okujjako ogenda ku ntaana ne mwekubisaako ebifaananyi siga bisajjamu mubamuvaayo lwera n'abatuga ne mugenda muli mu political bulingi muli mu politics ow'ekisiru atayamba bannayuganda otandise okuvuma abantu olaga oli waggulu oli kabinja akazinga kammwe lwaki basajja mmwe ensi tebookya mutandise otuyita ebiyenje ebikere Mpuuga yali akuyisa ekikere ebikere mwaleeta ebikere naye ng'ebikere ebyo bye byakulaga Bobi Wine gwe wazala wa from day one Mathias Mpuuga onyumirwa bugombe mugenze wa Museveni lekawo embeera benefits mbuba naye gwoyogera otya ku bulwadde bwa kabaka abakopisi be bamakinga kabaka wa Buganda Katikkiro akulembera ki si Baganda tusirikaga kabaka mulwadde gwogaba ani alina byogerako bamwe byabalema okimanyi nti waliwo Bakatikkiro be battanga okimanyi nti waliwo ne bakabaka be bajjangawo nga tebabategeera kati gwe watuddeeyo olw'okuba olidde n'okkuta n'ogamba kootusesemere muganda wange genda mpola bwe naaduumira muganda wange mu Nnyendo Mukungwe oyinza obutasala abo bajaasi ne poliisi ekwewaza kadata mayini tukamanyi we kali eyo bizinensi yo tugimanyi data mayini eri awo Makerere eno Masaka Town College n'ekizimbe ky'ozimbye wano ekyengera omanyi ddiiru ze mwafuna ku Ebola official leader of opposition okimanyiko nti gwe okusinkana Nobert Mao ne mulaga ebifaananyi omanyi ssente ze wali awo Mpuuga bw'oba ndaba olowooza ndi musiru nnyo nkumanyi I know you obadde ofuna ssente mmeka mu parliament wali musomesa nga tonayingira parliament
data mine sente ezazimba azijjawo era okuyita bannabbanja nga bebabira mu ssomerero sa tetubimanyi musala wa Bobi mulooza mu abategera mu waliwo abeetaaga okukulemberwa ani akulimba nawe yitakeho yima bakuddukire kyekyakuleeta n'obusuuti wali nembagamba tugenda kufa nammwe tewali agenda kunkubira simu nsirike mulimu bano abasajja walk to work ye yabaawula ku ssente walk to work ssente ze mwali atozimanyi walk to work oli mulungi mu kwerungiya mu public ng'oyogerengera ensonge kano si kaseera kakwogerangera nsonge Mpuuga ebikoleddwa mu myaka 29 ku mulembe gwa Muteesa myaka 29 kati okuva mu mwaka gwa 1992 Muteesa yabikolera mu myaka 5 Mpuuga ne mwabaka wa parliament mbalaba mutagala era mwefudde abatalaba Mpuuga byayogera bw'abayita mudduka ng'ebiyenje Kyagulanyi n'agende hoyima n'atabeerako na mubaka n'omu ne Mpuuga bwe yagenzeko emubende mwenna ne mubeeraawo mwesizeko pagaalo Bobi n'abeera mwategedde taata atone woozi yafudde Sserukenya yekka ye yabaddeyo ne Mpuuga ne mutegeera afiiriddwa Nazaala wenna Zala weeyo njiraba ejja ne yeetaaga abasajja ffe abaamira ensanafu okuba buli kiyenje dialogue kati gwe Abedi Bwanika olwaleero otudde ne Mpuuga mu meeting Abedi bagenda kuyita ku programs ez'enjawulo obeere nga mutaddewo embeera bino byonna tebituyamba oyo Abedi yagenda ku mukolo gwa Museveni ng'alayira n'ali ezize oyo state agent aleeta diversions era ebyatambula Bobi Wine tateesangako na Museveni era tekigenda bbeerawo era mmwe bye muvuga tubiraba basajja mmwe Zala weesusse mutuyita bikere naye ebikere bigenda bafuukira ebikere buuza Joseph Gonzaga Ssewungu kye baamukoze mboteka mabuuza kati mu kaseera kano wuliriza Mathias Mpuuga sinakuvaako Mpuuga ennono yaffe etambulira mu mwoyo era tukimanyi mbw'osomye oyogera Oluzungu Emmengo abakolayo Bazungu oba Baganda tulaba ebirerya ebitandise okubuzaabuza abantu mwerimba mbu kati waliwo na kano ke mubala kali katya abakulu bano n'abalala abamu abali eyo Emmengo batandika okwagala abambejja abamu ekampasa omumbejja oli mbu nabo baba batuuse mu luli olulangira ku Namulondo muwasa abambejja ne mubaagala ne mubazaalamu mbu nammwe mubeere nga muli mu luli olwa Namulondo era meeting muba mutuula direct ngenda kubaabya era n'akabondo kammwe akaagala abambejja n'okubazaalamu bwe natunuulidde Mpuuga ng'ayogera by'ayogera ng'era tabitegeera ne ŋŋamba wuliriza bulungi ne ŋŋamba buno bwe Buganda bwe tubadde tuyina nga tukyalina omulimo munene okubutereeza President Kyagulanyi Robert Ssentamu kankuwa amawulire gano abantu abagaana okulagira abantu ogenda okubanja akalulu bebo ba Mathias Mpuuga era baafuna DR forms zaabwe ne bakola ebyabwe oyo mukulu yatuuka e Masaka eyo waliwo oyo omuwala oba mu demu oyo gwe bayita Joani Namutaawe owe Masaka n'alwano wa Nuupu Masaka district bonna ababaka be yaleeta ono yali ankolera mu office oyo mukyala Simawa district ye Masaka oba yaani genda ono Namugga
bonna abali eyo yaleeta bantu be abaffe bali bweru era n'abaffe mu structures tebaliimu DP yatuwambadde eyo era ke kaseera tuzuukuse Katonda atuyambye ng'obudde bukyali abasajja owulidde omukulu bwe yagambye abaagala okukulembera bali bwe bati n'atulina okwetereza tuneetereza paka ddi abyogera kati nga tumugamba ffe tetudda mu kalulu yakulaga byebyo ali mu kwetereza ne mweterezesa myaka 36 Museveni abafuze oyo Mpuuga mu parliament amaze ebisanja 3 kati ayagala kyakuna naye bannayuganda bafunamu kituuka mu constituency ye mulimu yadde eddwaliro biki byoteesa nga tosobola mu constituency okuteekamu kintu kyonna Masaka enguudo zakakolebwa kati World Bank ku sente neewole mwe mwali mu ddiiru Mathias Mpuuga connecting Janet Kataamu 7 okuzimba ekizimbe kya Smart City Mall Masaka ku ttaka lya baloole sigwe yali Masaka MP we Masaka municipality diru ze mwazanya tetuzimanyi ani awasudiru akolera mu 7 ettaka eryo ewali bank eno eya Crane Bank ekibangirizi ng'ogenda kusaza siwe wazimba radio zo Smart Suubi biki ani yalikuwa igwe bubango abantu bana abe Masaka abamuzepa Masaka netubakoyo obusiru bwe mwolesa obasanga ku mikolo bayita ba RDC bayita benale feno nga bajja batwerimbikamu abasajja mu bakyawe abasajja muri mu baweweta bannayuganda babachete bali bukomera tuteese biki nzo okutula mu meeting bituyambiddewa mbotula mu meeting ne bannabanja abaana ne bateebwa mboli natula kasimu tetulina platform katukozesa amasimu gwe mubadde ne platform mwogedde ki mbulira Mathias Mpuuga bali ogeze no kyalira kuba amachete boto manyiti basibe wafuse roya ngogwa Ssegirinya guze nga mazo tese byamu ne obwaloya bwo bulijjo butuyamba kinga nga Shamimu yalwala nagenda gwe webase namwe mu bantu mwe mugenda tunyiza ze sigenda nakudda mu kusala birevu babasajja mwe oba munsiba oba mukola ki babasajja bano betaaga kukyawira ddala bisala wa president waffe oyina omugabo Mathias Mpuuga ku CBS Salimu Salayi namo omugabo nawe oyinamu omugabo era bw'osaba essaawa 3 tewasasudde na 10 kwa mmwe bannanyini CBS mwerimbise mu kifaananyi ky'obwakabaka bwa Buganda mwagire naye ng'emigabo Firimani Kiyimba ono simanya kirumira Abanyarwanda be bali mu migabo gya CBS nga Kyagulanyi ogenda kuva ku bwalopu nga Kyagulanyi tayogedde ku CBS nenga gwoyogera Bobi Wine ogamba otuuke wa kabaka abaloba mubakusiza ne bagendayo munkuka abantu bakubanja kabaka bakubanja Bobi munkuka nga abantu bakubanja Bobi Wine tosobola mukukusana omutwala munkuka gwe wagenda n'otuula ne bakulaga nga mupanza akantu kamwe n'emayiga nti bakulage yono ye mayigundi ne abantu nga bagaffe twagala Bobi tewamulabanga ne kabaka bwe yali atuuka ennyimba za Kyagulanyi ze bakuba olosaka kwa badi akali munkuka nga bakwanjula sikamanyi ne abantu babakoowa mwe mufunyemu Bobi Wine business ze buli lunaku bazisaanyaawo ezammwe zikola ebizimbe byammwe biri ku waggulu ani gwe mubuzaabuza abasajja bakaine amba ne bajja ne babalabula ne bagamba Mpuuga ne muza byakusaaga kati wali obuli eyo obunyiise nga twogera ebigambo bino tetugenda kusirika peji zaffe muzika akinge luno lutalo bagala kuwamba Kyagulanyi bagala tulemezaako Museveni bbanga lya bulamu bwabwe mukola bidayalogo okulabisa musajja era mutupangidde batukube batulumbe batewe propaganda byonna tujja bigumiro bamutuyise biki waliwo atasobola olwo ayagala okuzirira mu bigere atasobola kulembera luzzi biki ng'ozerega zaake yayimira n'Ekyagulanyi nga gw'oli eri oli mu bibyo muli mu masappe
mulaba amaanyi gazze mutusaininge memorandum simatu biki tebansimbako muntu mbidde nga yali akutwala obudde bwali tolina maanyi. Bobi Wine yabazizza mu bantu, abantu baali bababuuka dda, abantu baali babakyawa dda, nga basajja mwe muli baffere, nga basajja mwe muli bayaaye, basajja mwe mweyogeze engero n'engero muzoogeredde ebbanga ki kwanyereza mu constituency ow'ekitiibwa ne mujja nga mumenyeka mugonda tetukyabirimu ebyo bisakasi byammwe. Tulina obulumi mutujerega abo bali eri mu nfuufu envuuza zibaluma ebyo ebikere oli ali mu kazigo ali kasimu. Taata lwaki mujja ne mutusaba akalulu? Lwaki mufukamira ne mujja mu baggeto nga muzalawa nga mugeewulira nga muli bakitalo kati buli wootuuka ojerega tusu oli deputy president okuba kibiina bameka abakwogeddeko wano nga temunakola diru zammwe ne Museveni ez'okuta ababaka twadde tukwogerako nnyo essaazi olwoleeta ebyo olagawanyize nnyo ssebo byobadde okololoza byadde tebitunyiga bamongi bootuula nabo abasajja bootuula nabo ab'enyalemoza bibadde tebitunyiga diru z'obadde oggusa tetuzimanyi. Bobi Wine omanyi byasirikidde nga tabaabya singa abyogera ku leediyo bamubuuza ku bakulembeze ababikkirira ne gwe tosobola kubikkirira ku myaka gy'oyina egy'obwasaalongo, ku myaka gy'obwasaalongo. Musajja gwe saagala onnyiize wannumbye nange n'osasula obuvubuka wali oteeze Masaka naye wallahi billahi oba ozite kimanya amaanyi ogayina. Luno olutalo gweweemmeme entono luveemu. Ekibiina kyaffe tebagenda kisuula bano bamalaya babyabufuzi basookeeyo G20 ne badda simagi saate simanya suubi simanya DP mbwate simanya brigade woko tuwaaka simate tugende mu people's government tukole biki bamalaya wekikutte ffe nuupu tugenda kufiira mu nuupu era kyekibiina kyensookeddemu. Kati bano bamalaya b'ebyobufuzi bwe bajja otumanyira tugenda kubakuba neyalidde ssente za Museveni tetugenda kusaagisa ggwe. Mwesonyiwe Kyagulanyi mumulengeza mwabafunamu. Bobi Wine abeera mu jaamu essaawa 3 gwe Mpuuga oggula buguzi kkubo n'owuuba ku biliyoni 7 mekazi wateekera mu kibiina era zikoze woofiisi ne Masaka gwe deputy president wa Buganda. Mu Buganda tulina woofiisi ezimmeka bw'obazze Edriga asobola okubeera ne woofiisi 4 mu Buganda woofiisi za nuupu ziruwa kamwocha endala erirudda wa ne Masaka baggalawo babanja lenti Masaka babanja lenti oyina abakulembeze bo bannamayanja bameeya tetubalaba yalabise mu kooti nga mumugambe ekiri diru eriwewedde najja banno bwe bazze bafuna amawulire bulingi ne mulooza tuli basiru ne mulooza tetutegeera ffe tetwajja kumala budde ku opposition zammwe. Abantu baffe battibwa, abantu babagoba mu Kampala, bannayuganda bali mu diaspora bafiire eyo amataka gaabwe bagabba nemmwe mwongera kugejja mbuto muteesa abo balabe tebajja kusobola. Naffe tuli bannayuganda nga mmwe ati mwe mmanya oluzungu ffe tuli bikere. Naye muganda wange njagala kutegeeza ebigambo bino Mathias Mpuuga n'akabondo kwe wa joking with a jokeable generation. Gisharinge ntandika butandisi mwe akabondo akatula ku Mabirizi complex mu gym neche muvuga mbalaba era nga mwefudde mwateseza mugera kutambula Uganda nga mwefudde abagaba kalenda naye nga mission yammwe ya kuattackinga Bobi Wine. Chairman Nyanzi ye national mobilizer abamu temumanyi buvunaanyizibwa bwammwe mwefudde abamobilizer mwefudde abazimba structures muddeyo musome obutabo buli omu amanyi obuvunaanyizibwa bwe mu kibiina. Akabondo akatula ku Mabirizi complex wino namufunye mujja kutya ensi abeerimbise mugaba kalenda naye nga muzimba structures mujja kumbulira abatuma
mbawadde essaawa 24 nga mu byesonyiwe chairman Nyanzi waliwo abakutwalako omulimo gwo gw'okuzimba structures nenga kye bazimbira kirala era complaints zivudde mu regions ez'enjawulo. Njagala chairman Nyanzi abantu bano obagambeko bamanye we bakoma kubanga waliwo kyendaba ekitagatta. Waliwo akabondo akatula ku Mabirizi complex waggulu mu gym bateesa buli kawungezi era mwetindika mu mmotoka ezimu ne muteesa bye muteesa naye nja kuba ku kikwatagana ekyagulanyi mu nkyawe nammwe obwana bwe bawa ssente Mpuuga yabawa katemusirise temwogera mwogera luddica babakolera bukiyosiki muli eyo mubologa nja kuba gisheyalinge mugenda kutya ensi maama nnyabo katuwuliriza akakabondo ka Mabirizi complex njagala okubaka buno butuuka eri Alex Waiswa Mufumbiro mission ekujjawo yawedde dda era nsetting essaawa zogenda ku Paalo FM zegendereze otambudde naani era ofulumya otya. Abakulu bano bayina ekigendererwa kye baagala okutuusaako bagamba gwe yabaabiza mission eyatuula ewaayo eri mu 7 Alex Waiswa Mufumbiro wegendereze. Mwalabi ba bloggers abasinga ababadde balumbye Mpuuga nga bateeka video bwe bazijjayo ebyo mbadde mbyogera era temubyewuunya sente abantu baalya era bakyalya bakyazannya obubaddi ku lwezo mbadde nzoogerako mu miransanafu n'ennumbibwa ne bampita buli kimu naye gwe muyita buli kimu yabasookawo nkyaliwo ne booyita abamu bazze wano jjo naye olina jjanaga Katongola ali kino kale nogamba tunuulira ono omanyi gye tuvudde tusookiriza revolution y'Abannayuganda mwe abanoonya ebitole by'emmere mwe abanoonya asylum mwe abanoonya obuugi mutumanyiire Ashirafu Kasirye tagenda kuddamu kufuna kawanga kalungi. Abasajja baali bamusaanyizaawo abavubuka bali awo manyi bolooza baba wa mmeka 5 10 lumba zaake kuba Katongole muyite kino mukwasi w'abakazi mulingiza muki byonna basobola okubyogera kubanga luno tawatulwe ne tulimu oba batuyise bayaga oba basiyazi tujja kubigumira kubanga tetugenda kusirika. Oyo w'omutima omunafu gwatategera lutalo lwe tuli mu 7 tumumanyi n'enkola ze twazisoma the dictators handbook ne tusoma obutabo the police oba Nicolo Machiavelli 48 rules to power ne tumanya bakola bati. Mwegendereze abantu bangi bali mutuzza mabega diaspora bagiyingidde bakuba bino byonna mbagamba tetugenda kusirika. Peji bagikwatamu ne beefuula bakube Katongole naye nja byogera ne bwe munkuba ne mugaba atudde oli naakulangira okutuuyana nti oli naatuuyana okutuuyana kibi omutuuyanya asinga omuntu atta abantu oli naakulangira munnange adde eri mu biyumba n'atuuyanireyo katutuuyane lino eggwanga lyaffe mutuyite ebikere mutuyite mamba mutuyite buli kimu naye baganda bange luno olutabaalo terugenda kusaaka. Wuliriza bulungi leeta video eno mbalage omanyi basajja mmwe muddeyo ne mulowooza tuli basiru. Essaawa zino Abanyamulenge bali mu kumalawo nsi yaffe. Tunuli Abanyamulenge
abanyamulenga abaana baabwe bwe baatikiddwa nnyonyi ze zibavuga obbazeeri mwabamwe kiki ekibavuga kati njagala owulirize bulungi guno omwoto ogenda kubeera muzibu omwaka guno era muddeyo musome statement president gye yakoze ku peegi ye negye yayogedde ewa Tony Wars ekuba slaves mujja tegeera we tulaga mujja tegeera kati nno mbabuulira abantu ba Mpuuga kujja okutwegattako ffe ababa bakuba ne Besigye yennyini okukkiriza ffe bamumira nsanafu mwaba mwali temunnajja nabakubiranga ku ffumbiro abo bonna bannambooze basooka zzalawa ne bagamba biki ne tubakuba ne tubatereeza ne mujja kati n'okubatereeza mu layini mulimo gwaffe era gwe munnayuganda ali eyo wuliriza buli omu byayogera kati bino mbadde mbyogera era omwaka guno ova lenatandika olutalo luno ne bankuba ne bansiiga buli kimu abanyarwanda bali mutumalawo abanyarwanda bali betadde mu bukulembeze obw'enjawulo abanyarwanda bakuba baganda banafuya abanyarwanda bali eyo beegiriisa kati n'olutalo nalwo weeruli tribalism okuba abaganda obajja mu struggle nakyo weekiri tugoba minya era eminya gikomyawo minya awo tetugenda kukkiriza mugenda kutya emirambo gy'abajjajjaffe engumbagumba zaabwe nazo zigenda vaayo mu ntaana emizimu gitandise obbakiikira ne mwerabisa ku zi TV emizimu gitandise mwerabisa mwekka bulijjo muzanyira ku bulumi bwa bannayuganda muli eyo mwerwazalwaza bwe mulya ssente za Museveni bwe mugenda mu babajjanjabe nga musayininga abamu muli mu kwerwaza temwagala kukola obubadi ngenda kubaabya mwerwazalwaza struggle bannayuganda abamu temwina kye mukoze oli ne yeerwaza n'amanya kangendeko ku TV ku radio nayoga emirundi 3 ndwadde ngenze mu America ndwadde ngenze eno Bobi Wine gwe mulekedde omugugu ababaka mwenna muli luddawa otuuka mu constituency abantu bakaaba n'otuli abakulembeze abamu mwafuna dda za asylum muli bweru mwagenda kuba byeyo kyokka nga mwanoonya cards naye otuli abantu bo bategeera ddi bannayuganda bali mu bulumi bababbako amataka abaana bali Saudi Arabia babonaabona wano badde bafulumizza ebiri e Saudi Arabia akakiiko k'abamawulire ng'olaba abaana bali bubi ebyo temubyogerako ne mulowooza mumira nsanafu ngenda kubattira ku liiso ekyo waakya nawewe lutawala lugenda kubeera luzibu mugenda tunyiigira wantu wakyali mukwano kasitoolia nga nkulabisa bino ebintu bisizza abaana bannanga abaana bafudde abaana bali mu ntaana tebagenda kudda Franka anadda Lita Nabukenya anadda Yasini Kauma anadda Olivia Lutaaya ng'atega BBS ng'awulira Mpuuga byoli mu kusesema ng'abiwulira ali mu kkomera Machete ng'awulira ebyo bye mulimu ng'abaana baali bamanya ekintu kiggwa mmwe ne mukiremesa basajja mmwe muli babi Kyagulanyi bazizza mu parliament muli mu mukumukuba omusajja nga akuumye obuntu bulamu ne bamugamba abantu boogira booleeta naga amubaleke bajje ng'alaba kye kisinga obukulu naye kino kye mumusasudde abaganda nga muli abamu muli babi abaganda abamu muli babi munyiiza basajja munyiiza naye mbagamba eno ensi temugenda gisaagiramu omutima omunafu gyesonyiwe Ssaabasajja Kabaka wange